nze ndabye abantu ababadde ne backgrounds ennungi ne balemwa mu nsi. They are total losers. Nensanga abantu ababadde ne terrible backgrounds n'obasanga nga balina obulamu obulungi, and so vice versa. Buli muntu nga bwe kijja kigenda kubeera ku ggwe, tewaliiwo ajjanga buli kimu bamugambe nti it is supposed to be. Tulabye abaana b'abagagga nga bivuddeyo mu nsi ne bibeera biweewe nga mwebiri omwo bitambula butambuzi tebimanyi kiddako ne binyirira mu myaka 2-3 ejana ne bizaala abaana nga 8-10 ne bibeera awo n'obisanga ng'enviri tebikyazisalako ng'abazeeyi baafa ne bitunda ebyabwe ne bitandika kubonaabona. Ne mubaamu abantu abavudde from scratch, they have hustled. Olwaleero ensinga ebaaniriza. It's up to you as a person, not about the background. Not the background. Kakati go background ogiraba nga bwefaana. What are you going to change about it? Are you willing to change? Are you willing to learn, unlearn, relearn? Oli mwetegefu okugamba nti nasoma kino naye kinnyambako wano wendi. Nsobola okukita, nsobola okuwulirizaako ku balala abakikoze, ate nziremu nsome ekirala, oba gwe wamala. So bw'oba ogamba nti bye wasoma bikumala ng'owulira nti wooli nina amawulire go genjagala nkugambe, saagala otusumbuwe, twalanga bw'obirowooza, results zo bw'oba oziraba nga tezikkolera n'ogaana era okubigezaako okukyusa. Bw'olaba ebyabalala nga bitambudde, nkwegayiridde tomera kasajja ku mutima, totandika kwogerera bantu bulala, kuba nze mulimu ebintu wano byendabye ewaffe wano nga baabitutendeka mu butegeevu bwaffe nti ddala naffe ne tutandika okukikkiriza nti teri muntu akola ssente n'agaggawala. The understanding is going around and people are buying into it. And when people start convincing themselves, they see ekintu ekyo ne kibeerera ddala nga kituufu. Nze nabagamba natunuliranga abantu. Actually, I was on the verge of thinking almost nti ennyumba ya Hamusi erina omunene gwe yagizimbira nannyiniyo. But then on the second thought, you go just like, who was so daft to build such a beautiful home? N'agiteekeramu omuntu omulala agyebakemu. Like when you start like to logically question things, like ate osanga abantu nga bakirimu ddala nga oli akikkiririzaamu ddala kibadde bwe kiti. Kati bwoge olina klabu gy'otandika okugenda ng'oyingiramu, obwongo ne butandika okuba nga bugenda buggulawo ebintu n'ogamba nange bwenti bwe nali ndowooza, nange kino bwenti kye nabadde ndowooza. Era omuddugavu nga bwe bamuseetinga, tebamuseetingangako ng'alowooza nti nno waliwo akola bizinensi n'asasulwa okuba nga afuna. By the way, people who come up with ideas when it comes to business, they have to be rich. It's the order of the day. Zuckerberg yatuteekerawo eno Facebook tekyetaaga kukola because of his innovation. Alina okufuna ssente, like it or not. Gw'osobola okudda eyo ne weefuula omugezi ennyo n'obalabala kikyalina okukola ki. Trust me, you are not. You are just being envious. Otandika okikubamu ebitulirwa kuba tokisobola. Come up with new ideas. Abantu abatandika TikTok nabo bagudde mu ssente, and people are coming up with new ideas every day. Innovation ereeta bugagga. They are serving. Batandika okufuna kati wano mwe kakati abadde bangobera we natandikira wano okubaako byenkola. Stella osobola okubeera omujulizi wange bw'otandika wano okukola kubaga Stella wali obaddeko client wange Rose mwe namba laba basinga kuno bw'otandika kuno okukola. When people see you making a lot of money, they start cross checking. Kati kino kyenkubulya ndowooza ya muddugavu ono gundi yagize bwati nawe yafuna sente nyingi. Do you know how much it takes for someone to come up with an idea, naji building and naji selling? Kale bwoba olaba where they are getting a lot of money. Go and do it. Go and trying to do it.
bw'ona akigezaako n'okiraba how much it takes just to sell it out there, you can respect and know that they are worth the money they have been given. Bwebanga government is about, why not you? Nawe beerawo bazikuwe. Nga tonnaba kutandika kulaba omuddugavu yeefoosinga ennyo okukkiriza nti no, like there's actually a success story. It can happen. It can happen, and not for other people. It can happen for them as well. Byebino ebitujja no tutandika okubitembeeta abantu nti no, you can do this, you can do this. Oli bw'akiraba nga tekikkirizibwa tajja kukisobola ng'addayo mu bantu be abamu programming obwongo. Abaya akatuula awo ng'oli atandika ng'agira gundi mwamulabye yafudde ali luddawa kati ali yavunda sente zibabonyaabonyeza ki mubonaabonera bwereere mubirekeewo muddeeyo mukole bwe muti. And whatever you impress upon your brain, yes, there are certain things we have to know, but what are you feeding your brain on a daily? Olina atandiko kimuteekako nti okimanyi nti abantu bakitegeera ddala nti abantu bonna abagagga babi. And it's always in African setting. African setting, abantu abagagga babi, abantu abagagga balogo, abantu abagagga basaddaaka. You see, such things don't go to waste. Bigenda mu bwongo obwo, it registers, ate kibaako ne kye kikola. Omwana n'akulanga tamanyi nti nno isokka okuvulubana, isokka okulwanira ensi nga atagenda kugivaamu, as long as you are not hurting others. Because at the end of the day, the amount of money you have onto your account, the amount of assets you have, it will by all standard affect your life, your education, your kids' happiness, the quality of life you live. Kubanga ajja kusala uwo ogenda abaana b'okusomera eddwaliro lye bagenda okutwalamu, engoye z'oyambala, perfume g'oyambala, n'abantu engeri gye bagenda okulaba. Like it or not, whoever sold you the idea that is bad, is not good, is even what have you, sold you a wrong theory. That is a wrong doctrine. You see, we just have to learn how to balance life. That's how it should be. Simple as that. Just balance it. So when you go there, notandika okuwuliriza omuntu ng'ali one-sided, byebizibu byamugenda okusanga, agenda kikubulya, and they are going to sell to you that idea, you believe in it. Bw'otandika okukola sente, kino kigenda kubeera bwe kiti, bw'otandika okukola bwe noddayo waka n'otandika kusinza mutonzi, sigenda kukola bwoti, sigenda kuvulubana. The world is waiting for you to stand up and be counted. Osobole okufuna omugabo gwo, osobole okubeerawo, ekinaavaamu kigenda kubeera ki? Ogenda kutandika kusabiriza. Bw'onaatandika okusabiriza ogenda kudda mu kibanyimye kubanyiigira, ekiddako kigenda kubeera ki? Egenda kubeera fitina egenda kubeera ki? Saagala kubasemberera, saagala kubakolera ki? Ku ffenna ani ali evil? Who's evil? No, you tell me, who's evil? What ideas are you selling to your brain? What ideas? Birowoozo ki bye wateeka mu bwongo byo wagula nga byebyo? Yes, we are here today. Tomorrow we are going. Tomorrow we are gone. We are not here. It's a fact. Nyinza okuba nga njogera enkya ku 10 nga mugenda kunsanga kyaggwe. It's a fact. Ne lwaki ndeka to be driven by that? What if it doesn't happen tomorrow? What ideas are you selling to yourself?